teriyo opposition alina mundu era singa nfa masasi government yebenzise nze ndika kiya kambuzi simanyi kweka Bobi Wine tasula na mundu era singa ntemulwa government yebenzise atinge kwagaza ati katochirabye kakati ngawe retaina chenjagaza we kugambide nti security njirina wendi teri agena kunkwatako nesi ngofa masasi singa bucha kumachanti afudda amasasi tegera utegezi nti abantu mundu beba government yenzise ezo ze mundu chagwe tazirina ko busobozi echo kubiriza nesigalla ndi musajja musiramu nenkyamfa teri banange buli omu wakufa tukirize tugane abantu abo kati nga obasanya ekisooka bali tebakirizibwa kwogera munupuzi ginali manyi bali tabakiriza kwogera nga tanatuuka kwogera nga balooza ntajja kukola ensobi oba nga olwa bateekeddwa okwogera no nga abawogera we bali bamusingako babigirwa bali awo ate ngo gasanya ogenda kwogera oba ogenda kwogera ki era bwoba ozze mu lukiiko kuba kweyanjula erinnya lyo n'otula n'owuliriza abakulu kye bagamba kakati yali akyateekebwateekebwa n'okuzimbibwa n'agenda mu activity emuteeka mu limelight n'akola debate emyaka 4 ne kimufuula celeb because Father Musara is a controversial priest abadde mu mbeera yokola amawulire so simwewuunyo kubanga alina courage eyo waliwo Father Musara n'obawo ne Father Chibi Father Chibi muleke naye mumanyi eyo inspirational father ayagala nnyo okubuulira naddala abasiramu bagiyita yirimu ezireetera abantu okuwaayo sente azimanyi bulungi nnyo Father Chibi naye ono Musara abadde jjukira obukatuliki yali abuvuddemuko nagenda atandika ebi kati ate n'akomawo kakati sanya interview yali alina okukomako yali emu nga yakava mu kkomera emala naye kakati yeekubisizaamu ebituli bingi nnyo ekiraga n'okulaga nti embeera mwe baabateera eri artificial nnyo njingirire enkolerere singa yayogera mulundi ogwo gwomunaasirika kuba tasobola kubeera consistent mu byayogera tasobola ate olutalo lw'amaanyi nnyo omanyi oba olwanira wakati wa gavumenti ebbiri enfuga ekulembera the ruling party neddako ey'opposition kakati nga gwolo ozanyira wakati awo oteeka okuba nga toli wa bulijjo waliwo ono omusumba Bujingu yazzeemu okuguza abantu soda wa mitwalo egi akacupa ak'enkumi 2 Bujingu akatunda 5 mitwalo 5 ka mukisa mukalimu omukisa bwokanywa ebirwadde byonna byolina bigenda nga serera tetumutunda mitwalo 5 kubanga tukubuuza oyongeddeko value ki sanyo kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gemanya gange tukakasa nti no bitambula bulungi side ye bweba nga tebitambula bulungi tukusasiddeko tusaba omukama ayogere okubanga ensonga zonna azikwata mu side yawo ndi wano ne General Bigirwa omusajja yakamala okubanga akonola diguli enteekateeka zonna mwaziraba ate tukyongera okubanga tuziraba bulungi nnyo so gwe ndi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula General nsanyusa okulaba ssebo Bwana Mayanja nsanyusa okusanga nange General webale nnyo okuweereza amina ssebo webale nnyo okutetenkana n'okwebeereramu nga enjogera yaffe eya street weri tusiima nnyo abantu bonna booleeta mu studio wano ssebo era nange ndi wa mukisa nti nze omu ku bo amina ssebo booleeta mu studio wano amina ssebo njagala okuleeta okulamusa okulungi okuva mu bitundu by'e Busoga Eastern Revolutionary Platform gye tukolera emirimu tutambula challenges tezibulamu kubanga ensi ejjudde challenges naye tuba tulina okuzovercominga mweyo embeera so mwe tuli tukola era tusaasira abantu baffe ab'enjawulo abafunye obuzibu obutali bwa nsambo ndala obutali bwa ngeri y'emu ebimbadde njogedde Lusoga ate nga tolutegeera nduwulira oluwulira
naye mulimu vocabulary zotasobola kumanya esebo yes so tubasaasira nnyo naddala bafiiriddwako abantu baabwe yeah. Amina. Olunaku lwajjo waliwo Daily Monitor yafulumiza ndowooza tugiyite court baga nti court nga Father Musaala agamba nti ekiseera kituuse Katonda alina kyaleeta mu Uganda Uganda empyejja Father Musaala nagamba nti nno tetusobola kulowooza kuba kabadde mu luzungu nagamba nti tetusobola kulowooza nakugamba nti Uganda empya nti project ya Bobi Wine nagamba nti okusinziira ku mbeera mu ggwanga nga bwetambula omuli ekiwamba abantu enguze esusse ebyobufuzi ebitategeereka bulungi nnyo nagamba nti ebyaddala Uganda yeetaaga okwezza obujja nagamba nti ne bwe tuba tutadde politics ebbali n'okusinziira engeri eggwanga gye litambulamu teritambula bulungi yeetaaga okuba nga lizzibwa obujja abakulembeze abajja okulaba nga tutambula bulungi Father Musaala yayogedde Father Musaala ndowooza yafunye okubikulirwa okwenjawulo kubanga eyo statement ya kisajja kikulu era ya muntu ayagala eggwanga lye n'agoberera ebyobufuzi yes because Father Musaala is a controversial priest abadde mu mbeera yokola amawulire so simwewuunye okubanga alina courage eyo waliwo Father Musaala n'obawo ne Father Kiibi Father Kiibi muleke naye mumanyi eyo inspirational Father yes ayagala nnyo okubuulira naddala abasiramu bagiyita yirimu ezireetera abantu okuwaayo sente azimanyi bulungi nnyo Father Kiibi naye ono Musaala abadde jjukira obukatuliki yali abuvuddemuko nagenda atandika ebi kati ate n'akomawo yes so mumanyi naye kyayogedde kituufu nti ekyamazima ebintu bingi ebiri messed up naye sigenda kwogera ku area ndala yonna kubanga area ezisinga abantu bazimanyi nja kwogera ku area ey'abasajja ba Katonda mwagwa Father Musaala area eyo oba sekita eyo yagwa ey'obunaddiini yagwa nga tugaswamu ekereziya balokole basiraamu protestant takataka yote yagwa yagwa etya yagwa nti ennono ziri ennono z'okugoberera eddiini nga bwegamba tezikyagobererwa kati ebyensi obulamu bw'ensi bwayingira nnyo mu kusinza n'okutendereza Omukama Katonda ebyokwewunda by'ensi eno okay byayingira nnyo mu kukola ki mu kukola emirimu gya Katonda mu kusinza n'okutendereza ku makya mu ttuntu akawungeezi ebyokwewunda by'ensi abasajja ba Katonda byabatwala era ekiri mu balokole buli omu akimanyi to the next extent nti waliwo munaddiini gwe nalabye yateekawo ndowooza ali kansanga eyo buno bu security detector buno bumashini bwe tuyitamu ne kakaaba yakateekawo nga bw'okasala bwoti n'ovuva eno n'odda eri oba ogenze mu kifo kitukuvu era oteekawo kyegi kyetaano okulinnya ku ttaka ettukuvu sayidi zeeri jesi kuyita buyisi mu kamashini ako eno kasito kayitamu bwoti n'odda eri obugenze mu ttaka ttukuvu yes emitwalo 5 kati eno gy'ovudde eno yobadde mu nsi mu sitaani kitegedde kati ekintu ng'ekyo liyale kuza ebigirwa Moses oba okiŋŋamba otya okitegeera oba okiŋŋamba otya ekintu ekyo mba sikitegeera butegeezi kinkaluubiriza okutegeera kakati ekyo ne kibeera awo
waliwo munaddiini omulala eyakubira Yesu ye Katonda essimu aba ali mu congregation wakati n'agireceiving essimu y'amaanyi nga bujja okutte Samusanga n'agamba hello God, yes I'm here before your congregation. Mbukatonda namubuuza yawo endigayo Moses weeryawo Katonda eddoboozi nga congregation yali eruwulira kwegamba byaddamu mu misindaalo congregation yo okukkiriza kwekkiriza mu musumba waayo yo congregation ng'egabugambye ayogedde naye amukubidde essimu kiwedde enduulu ng'evuga buvuzi mu kanisa n'amubuuza yawo bigiro waalyawo ayina endiga emu gye yasongamu awo naga she's here, yes she's even listening to you. Namuzonga nagamba Katonda akulamusiza nnyo akulabye ng'abantu abategeera bali awo era ne bagamba nti ava kwogera ne Katonda abasoma n'abatasoma bazidiguleze PhD bona nga bali awo era bakuba enduulu kakati ensi bwe tugamba nti yava ku mulamwa yafuna ebizibu oyinza kiwakanya tosobola kiwakanya kati ekyo kikoleddwa musajja wa Katonda eyali badde alungamya okitegeera kakati oyo ne tumuvaako waliwo n'omusumba Bujingo yazzeemu okuguza abantu soda wa mitwalo egi akacupa ak'$2,000 Bujingo akatunda 5 mitwalo 5 ka mukisa mukalimu omukisa bwokanywa ebirwadde byonna byolina bigenda nga serera tetumutunda mitwalo 5 kubanga tukubuuza oyongeddeko value ki abantu osumbira mu tosi osumbira mu tosi osumbira mu bitenti ebikadde value ki gy'oyongeddeko gwe manufacturer kubanga wa Serena soda ajja mutunda 5,000 akugambe nti awantu wenkutuuziza it is a 5-star environment ba waitress abaze okusavinga mbasasula mu $1 esimu eri tojja kulya bugumu yonna bulungi tewali waawunyankwawa ng'ogenda kuliraana mwena muli b'amaanyi abazze wano okiwulidde kati mweyo embeera nnyongeddeko nkifo $2,000 kankatunda 5 olwa services olw'environment mwenkusavingira olw'omutindo gwenagattako okitegedde naye kakati gwe Bujingo ogasseeko ki nti wasabye Katonda omusangawa tubuulire gwe Katonda gy'okola ki gy'omusanga no osabire nze ate nze leo sibikiririzamu ebyo mugundi asabidde nze Katonda nange musaba byange goba kwanukudde mangu akwanukudde na bingi bwatyo bwayagadde ne nange nsaba byange tontegererawo mu ekyo waliwo bannaddiini kati nga bwetwogedde ku Bujingo oyo nti ayimira katuti n'agamba nti akalulu 2026 mukawo yobuli kaguta Museveni muhozi bwa Museveni bwanaakowa muhozi naye tukamuwe naye kino akitwale mu maaso kati tuba tukyali awo ate father Musala najja nagamba nti negwange giritambula bintu bitambula bulungi obulira father Kibiina akugamba nti gavumenti eno yantama sagalira ddala nakujuwulirako ne bwenjiwulizaako mpulira nga nenyika mu mutima tulowooze nti bannaddiini abamu oba bonna abamu ebintu babiraba mu ngeri ya njawulo wadde nti bonna basajja ba Katonda abanaddiini mu history mulimu period gye bayita Renaissance period. Renaissance period yeyo period omuntu wa bulijjo we yatandika okulowooza ku reality n'ava mu control ne umbrella ey'abanaddiini jukira leadership eno gye tuli mu ngabo General Museveni abakulembeze abaliwo banaddiini be baali bafuga ensi ez'enjawulo banaddiini ng'ekyeby'obukulembeze kitambulira mu bo because banaddiini abanga president nga bali hole you know baclaiming okwogera ne Katonda nga be balina amagezi balina wisdom basoma ebyawandiikibwa kwegamba
nga kwegabe bakulembeze but ensi bwe yagenda ng'etambula eyo mu ed abagezigezi abantu ne batandika okwenegula nagana naye banaddiini bano bali sitole ekibannaye bagamba boogera naye ne kakati mukwogera naye waliwo ebitaggwa tebabimala reality y'obulamu ndala tusaba ne tusiiba ne tukwata omwezi omulala ne tumalako omwaka ebintu tebikyuka enkuba neegaana okutonnya kati tebagamba boogera naye bakitaffe mu Katonda twalibadde tulowoozaako ku bintu ebirala n'ebyobukulembeze bino awo zi gavumenti ne zitandika okufoomingibwa abantu ba bulijjo bennyini be bakuba banaddiini ne babafulumya ebyobufuzi bana byabufuzi ne bayimajinga kye bayita renaissance period awo banankanyi bawandiikira ebitabo ba Plato we bakolera zi quotation ezo ezikyatambula nakati bamakiveri ne bagoberera. That was the period of renaissance. Kugamba nga gavumenti zitagala nnyo banaddiini ng'ebyokulya byonna babiteeka mu magandula okitegeera kakati kyangu nnyo banaddiini okwogera ebitakwatagana nga bw'obuuziza ekibuuzo kyangu nnyo kyangu nnyo kubanga entaputa ya Bayibuli ne Kurani buli omu agitaputa bubwe bubwe buli omu agitaputa bubwe kinga bona ogenda mu kooti constitutional court ye kooti etaputa ssemateeka n'okutaputa ensonga yonna ebeeguddewo naye okimanyi nti mugenda mu constitutional court eyo bataputire nga waliwo nga muli balooya ba kampusi 2 balooya bali bagitaputa bulala ne balooya bano nabo bataputa bulala kati kooti neesalawo okiwulidde kyeza nti buli omu abakonengera ebintu gyabiraba kati ate yo kooti yono ejja nekyerengeddemu mwembi yes yo neewa verdict esembayo era yeetwalibwanga order of the day kakati nebyabanaddiini bwe bitu bibiri buli omu ataputa bibye mulimu banaddiini abali ku walaali abalaba nga mbutuufu twetaaga enkyukakyuka ne wabeerawo banaddiini ababenefitinga mubiriwo ababenefitinga mubiriwo kubanga banaddiini ebiseera ebisinga engeri gye babeera n'abantu engeri gye batambuliza ku ssuubi eggwanga kasa libeera nga liri mu kaseera nga buli muntu ali kunoonya okubeerawo biki kati essuubi buli aleeta essuubi lyonna mu bulamu bw'omuntu amukwata omutima kati banaddiini awo we beekwata bwe bati bawa abantu essuubi benywereza kukuwa essuubi kati mu kuwa abantu essuubi ne bamaliriza nga bakoze eki nga babakutta obwongo. Waliwo omusumba omu yagamba abaweereza be n'abagamba nti munsondere ngule emmotoka yali akugula Range Rover Sport eriko enaga nti munsondere ngule emmotoka ayagala $1 million. Yes nenga tinga buli muntu amugambye amuwe $10,000 kati namaana agamba nti nebwe munaamala okusonda ssente ezo emmotoka n'egifuna nga namwe mbasabira omukisa namwe mufuna ezammwe. Kati gwinayo kyaki gyomanyi ng'endiga zonna zigendera mu motoka tekiriyo teriyo tebangayo kakati oyinza okunkuba ebyekidongo ebyo nenzikiriza era nze naneguka abasajja abo nze mba nsaba byange nze mba nsaba byange mba ngenza okusaba ne bwe ngenda mu kyaki era nze nsabira ku peesi yange tompapya kunjogeza byesitegeera kubanga nze byakatonda mbimanyi mu ngeri yo ebyakatonda mbimanyi naye oŋŋambe nti ate kakati nange ogenda kunsabira nfune ng'ate gwe omusondedde nga nze nkusondedde mu kifo ekyokunda nsondera kale oba tufiise ku ezo kubanga gwe tukusondedde busondezi okugifuna
ate ogamba gwogenda kutudizaamu na kutusabira kati ffe tugenda kugifuna tutya kuba gwe tukusondedde busondezi tutaddemu tutekinze action kati gwe tugamba ogenda tusabira tulinde tugenda kulonda nonde moroka bagironda kakati ze proteri module eyo namubuuka nze era nze siba na pressure ya kyaki omusajja bamuyita Sanya yomukwaba bakateebwa okuva mu kkomera gyabadde ku misango egibadde gibavunaanibwa nkakasa nti buli emu atulaba sayidi eyo badde ogoberera bingi byayogedde bingi abadde mawulire wonna wali era nalabako n'omwami omu gwe nerabidde erinnya yavaayo n'agamba muna NRM n'agamba nti NRM lwaki mutuswaza omusajja ajja nayogera ebitakwatagana omusajja tebamuteekateeka bulungi omusajja mumugye mawulire omusajja atusobedde mutuswaza mutukoze bubi nnyo agamba atya nti nno nti babba obululu abenupi babba obululu emitwalo ebiri kiba kitegeeza nti no NRM tetulina security emala namaanyi kukuuma kalulu kaffe omusajja atuswaza n'ebirala bingi ebyayogerwa Sanya avuddeyo olwaleero n'agamba nti nno era ye singa akubwa amasasi n'afa agambye nti NRM ba gavumenti ya Museveni yejja okuba emusse olw'ensonga Robert Kyagulanyi talina mundu mu bigambo byayogedde bw'ati ani akunoonya ani ayagala okutuusaako obulabi security njirina security njirina olina security abantu mbagumya teri agenda kunkwatako teri agenda kunkwatako oli mugumu kyekituufu ekyokubi teriyo opposition alina mundu era singa nfa masasi gavumenti yebenzise nze ndi Kashiya Kambuzi simanyi kweka Bobi Wine tasula na mundu era singa ntemulwa gavumenti yebenzise lakinge kwagaza ati kato kirabye kakati nga wele taina kyenjagaza wenkugambidde nti security njirina wendi teri agenda kunkwatako naye singa ofa masasi singa bucha ku machanti afudde amasasi tegera utegezi nti abantu mundu beba gavumenti yenzise ezo ze mundu kyagwe tazirina ezo tazirina ko busobozi ekyokubiriza nesigalla ndi musajja musiramu nenkyanfa teri bannange buli omu wakufa tukirize tugane embeera mwayogeredde ebigambo ebyo bw'ojja ng'obikwanaganya ne byazaayogera kiki ekiri mu byobufuzi bya Uganda kakati ekisooka abaana abo si bana byabufuzi baabo basanye yo gurupu eyo baali bano ba futusoja Bobi Wine kikutte tugende tukwate ekintu nga tebamanyi details za byabufuzi kakati nawe babakwata mu kubakwata ne bafuuka bana byabufuzi nga bafuukidde mu makomera olwa ba stakeholders abenjawulo abajja ku board stakeholder nga government okubateekamu ideology endala tibaveeyo nga boogera olulimi olulala kati abantu abo kati nga obasanya ekisooka baali tebakkirizibwa kwogera munupuzi ginali manyi bali tabakiriza kwogera nga tanatuuka kwogera nga balowooza nti ajja kukola ensobi oba nga olwa bateekeddwa okwogera no nga abawogera we bali bamusingako babigirwa bali awo ate ng'ogasanya ogenda kwogera oba ogenda kwogera ki era oba ozze mu lukiiko kuba kweyanjula erinnya lyo n'otula n'owuliriza abakulu kye bagamba kakati yali akyateekebwateekebwa n'okuzimbibwa n'agenda mu activity emuteeka mu limelight n'akola debate emyaka 4 ne kimufuula serebu kati mu kuva mu kkomera ayagala akole ki ayagala alaga nti ekintu akirina mu ayagala azanye nga munabyabufuzi tekisoboka kibula ayogere bitakwatagana futu soja futu soja wabula si munabyabufuzi si munabyabufuzi wadde nga ye yeeteka mu kifaananyi ekyebyobufuzi mulabya asibye netaayi
Sebo gentleman. Ne suti ayambadde. Webale nnyo. Kakati era akera kushoze ezenjawulo. Kakati amawulire mutukola bubi nnyo. Mugenda ne muteekawo embeera eteetaagisa. Kakati Sanya yali interview yali alina okukomako yali emu nga yakava mu kkomera. Emala naye kakati yeekubisizaamu ebituli bingi. Bingi nnyo. Ekiraga n'okulaga nti embeera mwe baabateera eri artificial nnyo. Njingirire enkolerere singa yayogera mulundi ogwo gwomu n'asirika kuba tasobola kubeera consistent mu byayogera. Tasobola ate olutalo lw'amaanyi nnyo. Omanyi bw'oba olwanira wakati wa gavumenti ebbiri, enfuga ekulembera the ruling party neddako ey'opposition, kakati nga gwolo ozanyira wakati awo oteekwa okuba nga toli wa bulijjo, nga toli wa bulijjo okusigala ng'ositandinga. Kati oyo abantu bakolanga ensobi enupu ng'eyagala nnyo okwempawalinga abantu modula eyo nno. Bafuutu soja abo baani nga beeyagala okuteekako essira naye kakati baabo baabo ali inconsistent nnyo akola statement enegattamu eri negattamu eri kati kyebayita ebitakwatagana. Okiwulidde? Kakati era embarrassment yadda ku side ya NRM kubanga yakola ki yamukolako recruitment. Yeraliikiridde olowooza tafunye okutya kusinziira ku byogeddwa because kubanga ne bano bayogerera nabo bakiraba nti bayogera tebikwatagana bulungi ate nga abeera naye bo bennyini abayiwayo. Olowooza kuno si kweteekako lukomera okuvayo gamba nti nno nti singa mbeera nkubiddwa amasasi teri mulala abanzise okuggyako gavumenti eri mu buyinza kuba yerina emmundu, si kwesaako olukomera alaba indicators ku sayidi ye. Kati ebintu by'amasasi era ffe mu byobufuzi tetutera nnyo byogera. Mu byobufuzi ffe abamanyi ebyobufuzi mu bigambo byaffe ekyo tekirimu amasasi ebanankuba amasasi ne bwononzita ebyo okulajana ebyo tetubirina kubanga tukimanyi system webe kwagala mu bya mundu dakiika budakiika baba kumaze kubanga ffe tuli ku radda zaabwe kati nze bamonitaringa buli wodda bamanyi byentambuza okiwulidde. Kakati baba bakwagadde in terms of gunning down lutemya lwaliiso nga kaweddemu. Omuntu afuna AIGP Andrew Felix Kaweesi kati atoyinza omubuulira Sanya oli AIGP omuntu afuna Katumba Amala omuntu afuna Kagezi Kagezi ye yali DPP's office bikibikingi kitalina security eri awo etegereka naye omuntu afuna Katumba Amala ne gamukwata muwala we n'akalirawo driver kakati ategwe. Bizinesi y'amasasi teriimu kutiisatiisa tebatiisatiisa bali abakuba ate teyeewalika ne bw'oyogera gwe bajja buzi ne bakola ogwabwe ebisigadde ne badda ku TV ne balaba engeri gy'oziikibwamu n'ebigambo ebikwogerwako naye nga tebalese mukululo. So nze ndowooza omuvubuka oyo Sanya bafune engeri gye bamuhandolingamu ey'enjawulo naddala sayidi ya gavumenti yebe muhandolingamu emujje mu mawulire kuba ajja balabisa alabisa. Yes. Banji boogedde of course olwa bali ku side ya Nuupu ngamba opposition Nuupu abagamba nti nno abasajja abo abatukako okwogera bino batukako okukola bino ate bano bagamba nti tebatukaka twalaba omusanna abasajja bali batuka mu bintu ebikyamu side zombi bano boogera ne bano boogera bano boogera ne bano boogera ojja kusonyiwa
Mayina yasuze entambula so muswala kiyita usingizi entawanyamu katini naye bijja kuggwa kuba n'okubaliza tunaatera okumaliriza kakati ebigambo ebitakwatagana ebibadde ku saidi zonna abadde politics tegabadde mateeka tekibadde ki but ebadde purely politics kubanga bano abaana byabufuzi bye byabakwasa era babadde mukomera mu ngeri ya byabufuzi Olivia Lutaya bonna ngeri ya byabufuzi so ebyobufuzi bicreatinga debate ezenjawulo ebyobufuzi bivaamu ebintu ebirala kino ne kikutwala ku kiri kakati circumstances zaabwe zaite zisobola butaleetera abantu kukwata kubanga yo government nayo ya taking advantage negamba bano tetugenda kubatanga tetubanyigiriza katubanyigirize naffe tufunemu ku mawulire agalaga nti bano twaboogeza ne balumiriza n'abakulu bali abo Makerere Kavule ekyo kyo ne bakiremerako paka babagamba nti mwogere nti emisango mwagiza musonyiibwe so abaana abo gye byeyongera mu maaso of course Uganda speed jeriko waliwo activities endala ezigwawo kati story yaabwe ejja kuggwako tugende ku story endala bibenga tebikyaliwo ng'oli omuvubuka gwe baleeta mbu nga bamwokya paasi omujjukira linga gwezijukira yaleetebwa mu mawulire nga nti yayokebwa paasi biki berere ne bakyusa sitolawo naye kati yabula tukyamanyi waali oyo ayinza okuba akola mirimu gye naye ndowooza olaba bwe bamuzanyisa aba state Felix Kwalaiji yamuleeta namupaledinga state bwetyo bwekola kuba naye eyagala mawulire eyagala ani ajogerako obulungi naye erwanira space government ate nga yerina government naye nabo space bagikola ki bagyetaaga kakati webakusinza obukodyo ne bakuzanyirako nga olwo olunaku balulidde nga bayiseewo olwo luwedde katupulaninga olwenkya because this is politics olina okupulaninga opponent wo omunafuyiza otya kati kwe kuyiyayiya ebintu modula eyo ebyenjawulo ebikola ki ebitataganya abalwanyi kubanga omwana gwe basibidde mu opposition politics n'avaayo nga ayambadde yellow t-shirt nga n'okugiraagire wono tewaliwo kizibu ze kyemmanyi byabufuzi ng'oli kugamba nti gira oti embuka namusajja wange yali ku opposition n'asala eddiiro ne basooka bamwambaza ekisaati ekya yero naga nkoze ntya naga yamalo kyambala namugamba akabonero kaffe kekano girot nga bakimambaza mu kuteesa oba mu lwampaka bakanya naye bakanya naye lwamaliza ne bamugamba girono kekabonero kaffe ne kamukalubirira naga yekoze ntya yamala nakawanika yakawanika sebo ne mbulumi obwekitalo obulumi kakati aba baana tobanenya kubanga ebbanga libamaze mu makomera ddene tebasobola kuba kusigala kyekimu kweri ebbanga libakoze eki yababaddeyo ddene ebintu bingi biba bitambudde bano olaba nga abatafaayo okujjayo omaliriza okoze ensobi nnyingi nnyo era omaliriza olina ebintu byokoze eki olina ebintu byofiiriddwa n'ensobi nnyingi eziba zikoleddwa mu bigambo kyova olaba nti ebigambo ebyogerwa tebikwatagana biri inconsistent tebikwatagana era ate enkola ekyagenda mu maaso ey'okunyigiriza abasibe boogere byoyagala kakodyo
ka byabufuzi banyigirize bogere bye baagala bakolereko public relation. Kino kirekawa abantu abagenda okugoberera bannabyabufuzi abagenda okugoberera mmwe gino bigirwa mu 2026 tekireetewo okutya kubanga kati olaba bamaze emyaka 4 mu kkomera wadde abamu baagala okukkiriza emisango ne basigalayo. Bano abateereddwa olaba nti abo babazanyisa mu ngeri ey'okweraliikirira bano boogera bino bano boogera biri. Tekireetere abantu ababagoberera okutya okubeegattako. Kakati ekyokuba nti mu 2026 waliwo abaakwatibwa 2021 era nga beebo sitole ekyatambula ekyo tekiyinza kuviirako kuyimiriza lutabaalo. That is one point. Struggle soka tetumanyi tugguka ddi ani atuggusa temutumumanyi so tukipinga tugezaako okitegeera tukipinga tugezaako buli olukola ki buli olukedde mweye embeera abagenda okugoberera emmuluka z'abeesimbyewo bagenda kuba bangi nnyo n'oba oliawo okusinga ebaali luli mu ndaba eyange kubanga kozi weeri kozi y'okuleeta enkyukakyuka weeri tolina kyogigamba. So struggle ekyagenda mu maaso struggle weeri kubanga ensonga eziyimirizawo struggle weeziri okubanga waliwo n'abaafa nga tebakyaddamu kulabika. Bw'ogenda ku NUP olaba ebifaananyi by'abaakola ki abaafa kakati olutalo luyimirire ate nga abamu bagamba ensi egula mirambo olutalo terusobola kuyimirira kubanga lugwa kiringa bonosuula omuggo. Abayizi abatuufu mu byalo bakugamba tosuula muggo ng'omusota tegunafa. Tosuula muggo nga tegunnafa onokakasa nti gufudde n'olyoka osula eri omuggo. Kubanga anything can happen gusobola okubojja. Gusobola okubojja. Kati n'olwekyo bannayuganda tebalina kusuula ngabo. Tewaliwo okubongoota kwonna kye tuba tukola kiri kimu kulemezaako. Kulemezaako. Kale nga tumaliriza mbadde sagala tuvono nga tutogedde ku Dr. Kizza Besigye abadde mu kkooti olwaleero nengera obudde bunera bwe twogerera alabika nga akyali okusinziira nga bwe ndaba wano kuba mbadde ngezaako okugoberera bafulumyeyo omusawo Dr. Kizza Besigye mu kkooti y'amagye e Makindye. Kale naye nga ndabyeko baloya b'enjuyi zombi okusika omugwa kubanga waliwo ebigambibwa okuba nti nno baatekayo empapula zonna ezisaba omukyala mu nnabeefuzi Kenya Dr. Kizza Besigye yali agenze Martha Kaluya nti ye pleader omukulu ye lead counsel omukulu mu musango wa Besigye guno wane Uganda naye nti empapula zonna baazijjuza ezimukkiriza baziteekateeka ezimukkiriza okusobola kuba nga aweza omusango ogwo wano naye nti empapula ezo ziruddewo okumuweebwa era n'okutuusa kati zibadde tezinaba kumuweebwa era Lord Mayor ne ttiimu yonna bakedde kugenda eri abavunaanyizibwa babagamba abaayi kibuzibu ki obuliwo kubanga omukulu leero bamuleeta naye bavuddeyo era nga tewali nsonga yonna etambudde era bwebake bwemu bwe baleese mu kkooti ey'amagye nga Dr. Kizza Besigye bamuleese nga bagamba bo tebabitegeera era babaddewo okuyisinganya ebigambo nti ne eruzira babalemesa okugenda okulaba Dr. Kizza Besigye okugera muko naye ng'omusibe waabwe era kkooti ebaweddemu akaseera awo kaddakiika zibadde nga 3 okugera muko naye then oluvannyuma bakole ki bakomewo. Ono si kiremya okulaba nga Dr. Kizza Besigye bamuleka okubeera eruzira ekiseera ekiwanvu. Ekisooka bannayuganda simanyi lwaki tetutegeera bintu bino. Buli muntu akimanyi nti eri General Court Martial si kooti y'amateeka. Si kooti y'amateeka. Si y'amateeka. Kooti eyo eringa tribunal oba
disciplinary body ekwasaganya ebintu by'amagye singa biba bisobaganye. Banamagye ne banamagye mwekozeeko embeera ose mukyala wo akusse mwena muli b'amagye kwegamba oviiriddeko banno okufa mu lutalo mu bugenderevu bwe bityo otunze amafuta amafuta g'olutalo gakubye ebbeeyi n'ebirala ebitonotono ensonga zitwalibwa mu kooti maasho kubanga ehandolinga basirikale specifically bannamagye specifically si aba civilian. Yes. Omusango ogugambibwa Dr. Besigye yaguzza ogw'okusangibwa n'emmundu basitoola gwina kuwolezebwa eno mu kooti y'abantu ba bulijjo kubanga Kano Besigye yes Kano bamusanze n'emmundu fine nasokuba nga muntu wa bulijjo amagye yaganyuka naye tebamusanze n'ebyokulwanyisa emmundu. Kakati bamusanze n'emmundu kituufu naye gwe bameka bumanyi wali ogezeko mu high court wajjudde emisango egyabo amudirobara highway robbery mobile money twamukuba naafu abo bangi bali mu high court okitegeera kakati gwotugamba nti bamusanze n'emmundu 3 ng'ali Kenya emmundu 3 zisuula gavumenti yani nekyamanuwero siwa nti zimujja ku ntebe emmundu 3 pisito pisito 3 zisuula gavumenti mu ndaba eyange olaba wano aboogera obwogezi osobola okugera wano jeno newoyogera ekigambo ne bagamba ekigambo ekyo twakirabye nga kugamba kyatiisizza ab'ebyokwerinda ninga tolina mundu tolina kine bakuggalira. Nze nkubuulira through experience tewaliiwo mbeera kwegamba tewaliiwo mbeera mu kiseera kino eyeetaagisa kutwala civilian mu kooti yaki y'amagye ebintu biri very clear. Kati tiimu y'abalooye yavudde Kenya ekyamazima nabo balukwago badde bakimanyi nti tebajja mu kiriyalinga naye kuteekawo buteesi mbeera ya byabufuzi n'okulabisa judicial system ya wano naye nga badde bakimanyi tebasobola kumuwa mukisa ogwo abe nga asobola okufumulira ebigambo mu Uganda. Kyogamba tebajja kumukkiriza tekisoboka n'okuva obuvi ku nnyonyi bamuwadde kinene ku Gen. Museveni gwemanyi okuva obuvi ku nnyonyi nanya ku ttaka lya Uganda ne bagivuga paka Kampala yafunye kinene nnyo ekyo nkubuulira amazima kubanga ebyawano birala tuli mu hybrid dictatorship birala musi by'abantu ba bulijjo si by'aba civilian wano eggwanga lyonna liri mu ngalo ya muntu omu yakontrolinga buli kintu yes kati ate unlike mu Kenya abantu balina obuyinza local people bali empowered local people bali empowered era muna Kenya ayogera authoritatively nga tolina nakyamukola nga tewali kiyinza kumukola tewali yina akikugamba maaso ku maaso amateeka gabaleeta kusemu footage kati ate futu kya struggling mu ebyo kutwala civilian mu court martial nalabye ko no full figure yayogedde nga wandulira Gen. Salim Saleh ebigambo abantu ne batandika kugamba nti banange go full figure wedde banange abasajja obogerera otya bwotyo banange go wedde wabitegedde byayogedde wabiwulidde bangambye bugambi naye sinamuwulira content we yawanze balutalo luva kuki luva kukuba nti no Gen. Salim Saleh yagobye ba promoter n'abayimbi okuddamu kugenda eggulu era temuddamu nemesokola emirimu gyange baba bagenzi okufanayo kasente bano babivulu binsaze bagenda tuyambe n'abalabo n'okubawayo kasente kutambuza obulamu. Gen. Saleh ne Gen. Museveni
abayimbi basaanye babavumemu kituufu ddala babavumire ddala kubanga bo baatuuka ekiseera olw'okubanga Kyagulanyi ayingidde ekisaayi ky'ebyobufuzi ng'abadde Bobi Wine ne balowooza nti abayimbi be bategeera ennyo buli nsonga era ne basoosowazibwa olw'okuba aliwo omuyimbi ayingidde ekisaawe era eggulu abayimbi baragadi baani be badde bategeererayo era mu sitoole zonna ez'okulya ssente n'okukola ki bayimbi be bazibaddemu kana akabinja keekwata ne kagenda ne bakawa olukaaga ne bagabana bubi ne bakomawo e Kampala ne bakubagana ne bagamba nti kati kale mwagabanye bubi kati bataafunye bulungi mukomewo tubongere bwe bityo sayike eyo gye babaddemu okitegeera kakati Genosale ani omugamba nti abayimbi basinga okutegeera mu Uganda bemwawa attention to that level nembasasanyako esente y'omuwi w'omusolo kakati what is the impact since batandika okubatwala ng'ensonga waliwo ekikyuse tewali kikyuse kakati General Museveni kavumwe Genosale kavumwemu beba abayimbi beba tebategeera nnyo kubanga bo bayinamu kalimbu bo basita tebamanyi nti sita asinga okubeera ow'amaanyi mu nsi muno ye munabyabufuzi ye sita asinga sigwa omuyimbi togamba kati Eddie Kenzo yagenda n'afuna zi BET afunya awards eziri international wano ne wala yonna munabyabufuzi eri munabyabufuzi amusinga okubeera sita kati kankubuulire olaba obadde okimanyi nti munabyabufuzi yakolera omuyimbi police mwayimbira n'okuteekawo playing ground environment obadde okimanyi nti munabyabufuzi agamba ekivulu nkisazizaamu nabo bayimiriza Bobi Wine kakati omuntu alina obuyinza obukuteeka mu kasenge mu kasonda yaba asinga sigwe kubeera mbu oleekaana nnyo sijui olina hiiti 10 ndasa BET yino gano tekivulu kyange nagiwangula nga wacha wewe wacha bakuba jeke ne bakasuka eri kati munabyabufuzi yasinga munabyabufuzi tamanyi banaddiini kivula batwali mu covid wano munabyabufuzi n'agamba ekyakinzigadde emizikiti sagala kulaba y'omuntu ne bambala amakutiya tugule n'agaana kakati yali ki simuna byafuzi bwe yagaana ne bapondoka ne bagamba ekima kye10 mu kitereke muri kitwanga covid aweddemu okitegeera so muna byafuzi yaba master wa buli kintu kyonna naye Genosale kavumwemuko alyoka ategeere nti abayimbi sibe basinga okumanya mu Uganda ne ba promoter baabwe. Of course okuyimba is scientific and art wetaga okwapplying those two concepts okuyimba naye administratively munabyabufuzi yakolera omuyimbi yalina otambulirako yes nengeri gyalina okukolamu ebintu era kyobola abantu bakaba copyright ne bagikaba badukira mu parliament na wa Museveni corporate tekeriko eri safeguarding omuziki gwabwe bamaliriza era ogenze mu parliament mu politician bakolera eri etteeka gutosobola dyekolera so mu mbeera yonna toyina bufulumya munabyabufuzi mu bibala ebi ebya management y'eggwanga ekibala kisigalamu tosobola. Dr. Kizza Besigye osubiragana kukivaamu atya gwe nga aludde naye yabikolako naye yabeerako naye nga mutambuza emirimu gy'ebyobufuzi kubanga y'omu kwabo abasinze okukwatibwa emirundi emingi mu Uganda ne mu nsi yonna bwe mbaserabidde ne mu nsi yonna naawe oli omu kwabo okinakivaamu atya olowooza
ekintu ekyo kikyali kiwanvumu okusinziira crime scene tetwafuna bingi bigifaako crime scene waliwo scaffold tewaliwo baali bameka mu meeting bayolako batya dokita n'oli Lutale Kamulegeya be baali boka mu meeting Wanga bali boka mu meeting eyo yali meeting kiti yali meeting then ebibuuzo bikyali bingi hanging ekirala abazungu abali batunda ebyokulwanyisa bali ludda wabbo kubanga bwe tuba tuli mu ddiiro irigo bajja okutukwata ffena batuyoola lumu bamwe namu bakumeza yemwawo ne bakyagwiramu eyo tikyaguwa tuwone ne babasootinga nagawo n'omusanga gumanyi uno neyabaddewo bubeezi okitegeera kakati okusinza ku butambi obwadda obwakomawo okugoberera okukwatibwakwe nga buzibu nnyo kyamazima bizibu muko kale byebyo byetwogedde olunaku olwaleero mbadde ne General Vigilance nga bwe tusobola okuzitematema of course a week bwe tugitandise nga bw'obiwulidde naye katusabe bitambule side awo General wobotabadde ebbanka batubako Bank of Uganda bagibako obuwumbi 7 n'okusoba sande ne ziyitaawo byonna bingi tetuyinza kubimalayo olwakadde ne tukirize tumalire wano nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nenga General Vigilance sebo nkwagaliza kaseera akalungi amina sebo mukama bwana bakiriza tujja kudda mutuwaye amina tweyanziza